Obunkenke kw'ossa n'okutya kubadde munnange ate mu kifo wali e Nabweru kubadde kungi nnyo. Omuyimbi munnange ate King Saha mu kafubo kano wali munnange ate yeezoobye munnange ate n'ow'emmundu abadde agambibwa munnange ate okwagala okugezaako munnange ate okumukuba munnange ate amasasi. So bye ngenda okubeera nga nkutuusaako si birungi munnange ate n'akamu. Dr. Jose Chameleone munnange ate wuuno ali munnange ate mukakasa kakati nno nga yakamala okusayininga munnange ate divorce bye ngenda okubeera nga nkutuusaako. Nina Rose naye munnange ate abadde ne byakakasa byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Akaseera munnange ate kenkoleddemu vidiyo eno nga bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula ku social media. Omuyimbi King Saha bw'abadde ng'ali mu kuyita munnange ate e Nabweru. Ali mukugirayo King Mundu. Huyo musirikale ali mukugirayo King Mundu. Huyo musirikale kugirayo King Mundu. Huyo musirikale ali mukugirayo King Mundu. Huyo musirikale ayaga kugirayo King Mundu. Huyo musirikale ali mukugirayo King Mundu. Huyo nga ayolekera munnange ate gy'abadde agenda. Jjukira nti nno n'ekivulu kye munnange ate kikyamuwuuba munnange ate ebyensusso nga bw'ogezaako okulaba embeera munnange ate bw'etyo bw'ebadde. King abadde ava kuyimba e Nabweru, abadde ali mu kufuluma tugende ku Yes Center Ensambya, abadde ali mu kufuluma ne wabaawo emmotoka esoose okumwekiika nga mmotoka ya bulijjo evuddemu omusajja abadde ayambadde ali mu byambalo bya bulijjo ng'ayambadde pisito emuli mu kiwato. Omusajja oyo asoose kwekiika mmotoka ya King n'alemera mu kkubo okumala ebbanga. King n'agezaako okumwapurokinga in a gentle way mu bulungi ng'amugamba nti kankuyiteko nkole ki ngende. Omusajja n'atandika okuboggolera King. Wayiseewo eddakiika ntono nnyo omusajja oyo abadde alina abasirikale babiri abamuwereekerera ne batandika okwagala okuggyayo emmundu bakube King amasasi. Abantu be bataakiriza, abantu be balwaniridde King ne bamugya mu mbeera eyo. Kibi nnyo, kibi ddala. Omusajja abadde ayagala okugezaako okuba King amasasi abadde mu kyambalo kya UPDF. Imagine ng'ali mu yunifoomu ya ggwanga abadde ayagala kuba King masasi nga tewali nsonga eriwo, tewali nsonga gye bamuwadde. Katonda akwate ku King, Katonda asabire King, otherwise tali safe. Omuyimbi King Saha ekivulu munnange ate kimuwuuba nga bw'ogezaako okulaba akatambi kano. Babadde wali munnange ate ne Winnie Wamami babadde beekutte ku mukono nga bw'ogezaako okulaba nga balina ekifo kye babadde batuukamu nako kwogeza munnange ate abantu obwama. Omuyimbi munnange ate King Saha kw'ossa ate ne Winnie Wamami kibadde jju munnange ate ekibadde mu comment section mu katambi kano. So nga ate omuyimbi munnange ate Nina Rose kaakati nno abadde ali mu kakasa munnange ate abantu wali. Weekend endako mwenna mukimanyi tuli wano lwakabaka saba mujje mulabe entegeka ya kabaka bweba temugenda kulumwa kasigana amafuta ga kubazaayo kubanga yabaleese naye nkwasaani basakuze okuliwo labalavu ya kabaka bannange. Omuyimbi munnange ate Nina Rose bw'atyo bw'abadde akakasa munnange ate ekivulu ky'omuyimbi munnange ate King Saha, wabula ennaku ntono nnyo mu kaseera munnange ate kenkoleddemu vidiyo eno. So nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone munnange ate avuddeyo abadde live munnange ate ku TikTok. Jjukira nti nno ng'akyali wali munnange ate e Kenya. Muganda wange maaso awo ngenda kubeera nga nkulagako ku bifaananyi bye. Kaakati nno kinajjukirwa nti Dr. Jose Chameleone yakamala okuvaayo munnange ate okusayininga divorce. Uhuru bunyumba lulinga nkyena okutunulya abakazi naye kati ntunula teryagamba linganga omuntu yamenye ekikomera ku nnyumba yange. Kati tunula sitya tunula bwendi nga ntunulya mu galubindi kati ezijjako neneetegereza
teri agenda kugamba what are you doing. tokoleka oli kikyeraga Fred lengera tuli kisimu pakyo engedde okwawukana mu butongole ne mukyala we eyamuzaayira munange ate abaana. Kaakati nno okusinziira munange ate mu katambi kano ekibadde mu comment section, muganda wange Dr. Jose Chameleone bw'avuddeyo ng'ali mu kwogerako ko live ng'ali mugamba nti nno bwe yali nga tannaba oba oli awo kusayininga divorce yali nga tali free bulungi, naye kaakati essaawa zino ali free bw'ati bw'abadde agamba nga boogezako okulaba munange ate mu katambi ako. So kinajjukirwa nti era yavaayoko n'alagawoko ebifaananyi ebimu oba oli awo omubeezi munange ate omupya byonna nabiteekayoko wano munange ate ku Jaminat Yugi kasita obeera ng'ogoberera. So Dr. Jose Chameleone n'ateekayoko n'ebimu munange ate ku bifaananyi wali e Kenya, show zatambwidde ddala munange ate bulungi nnyo. Kaakati nno bw'atyo bw'atulazeekokko ku bifaananyi ebyo nga bw'ogezaako munange ate okubiraba bibadde bambi nga birabika bulungi. Dr. Jose Chameleone wali munange ate e Kenya, show nkugambye zatambwidde ddala munange ate bulungi nnyo. So obutasoba munange ate update yonna making sure nti nno osubscribinga ebisigadde just bitulekere tujja kubeera nga tukuwa update.